Abantu ab'ebitiibwa bangi nnyo nga Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga balabye ne banyumirwa ate era ne babaako kye boogera ku mizannyo gy'aba Ebonies. I would like to thank our hosts, Mr. Katende, who is up there, and all members of the Ebonies for this beautiful evening that we have had tonight. And on behalf of the audience, I said big thank you, thank you, thank you, thank you. I've seen the Ebonies grow, I think from the 80s. One of my maternal uncles was a member of the group, Peter Cleaver, who was a composer. And one day took me to your village, which was on a Table Road, and all of us were younger than what we are now. But we have kept up the spirit and also the standard. So dear Ebonies, we have enjoyed our stay here, and please continue to build us both in word, in music, and dance. And those of you who have also experienced this, when you go home, share this good information and invite others to come over. Thank you very much, ma'am. You're very, very welcome. Thank you for honoring our invitation. Dr. Maggie Chikose. Guyigiriza abafumbo, guyigiriza abantu okukitegeera nti ensimbi si kyekikulu okutwala obulamu bwa banno. Omuzannyo guno nze ngwagadde nnyo era senga kibadde kisoboka buli munnayuganda yandize nalaba omuzannyo guno. Oba oliawo ndowooza gwandituyambye abantu baffe okukyusa empisa zaabwe, embeera zaabwe, n'okutegeera nti bantu bannaffe kyekisinga obukulu okusinga ssente. Era ngenda kwongera okulaba nga mbulira n'abantu abalala bongere okwagala omuzannyo guno era basobole okujja bafune omukisa guno okusobola okugulabako nga tegunnaba kuggalwawo. Emizannyo gyamwe tegiri mu kuseka busesi, ne mulimu n'okuyiga ebintu bingi nnyo ebisobola okumizaawo amaka, ebisobola okuyiga abantu aba bulijjo. Ate n'ekirala njala nnyo okwebaza emizannyo gyammwe, muli bayonjo nnyo ekigenze ewala. Tujja kweyongera ng'okulaba munnanga aleesa 3 nze ekyanjala kuleta yaana kwogera ku bigenda mu maaso, naye abantu ndooza bajje bagulabe. Omuzannyo guno guli ku nsonga enkulu eruma eggwanga. Kyendabyemu senga poliisi yaffe yali ekola ng'ebazannyo awo kyandibadde kiyitirivu mu Uganda. Mulimu sayansi mungi nnyo mu muzannyo guno era nandikubiriza Bannayuganda bangi bajje bagulabe. Ebonies ndi fani waabwe ate La Bonita empesa ekitiibwa nga mbadde ngizeemu siwe wantu omuntu kwayinza okusinziira n'agamba nti pasa agenda atya mu La Bonita ate nga emizannyo gyammwe girimu obwongo obuli hayi. Kati omuzannyo guno gunyumidde nnyo ate ngwagadde nnyo era nja kweyongera obbawagira. Kyenzikiriza nti buli kintu kyonna Ebonies kyereeta kibeera class. Oh yes, it's certainly a very lovely show. The storyline was very catchy because it's always giving you a surprise line. You have to follow what's going on. But apart from the storyline, I particularly liked the special effects from the ICT IT side. The very good fusion of the dances, the graphical effects, the helicopter landing, and it gives you a multi-dimensional view. Apart from the stage, you're in London, you're in India, you're in all over the place. So it's a wonderful production. As usual, Ebonies always bring something new on the scene. So when you enter here, you really feel the real Christmas day. I want to recommend many Mukono people to come and watch Ebonies. The production was very good. Ebonies, we thank the Ebonies. They have not isolated the born agains. We were honored by your presence tonight. Thank you very much. I had fun. How did you find the production, London Segwanga? Very well done, very entertaining. Shebadde nnungi compared to these other shows zetuze nga tulaba erimu buli kimu. Show enyumidde nnyo nsese mpulira n'olubuto olunuma. Abaana bayimbisiza amaloboozi gaabwe, it's not fake, and kitulaze nti
tetulina kukoppa. Ebony's always get me off guard, you know. They've done everything, music, dance and drama, but the singing, they're so good. Every time they're actually having something here, I come. It is so nice. Ebony's kugatomanya chebaleta nibachileta mbujuvu. I really loved the show. Kugamba olaba nti talents zonna ziri embedded in them. Buli omu asobola okukola kyonna ekisoboka mu music, dance and drama. Mbadde intrigued ne twists and turns. Wow, it was fantastic. I've watched every play that they've done, the Ebony's, and this was really amazing. It's amazing how they keep coming up with better and better and better. This was really nice. Meya Wemukono, Meya nsanyusa okulaba. Kale mukama wange nange nsanyusa okubasanga. Meya bali kuwagira nnyo emizannyo gy'Ebony's. Nteekeddwa Ebony's mbadde nabo okuva nga tukyali enajja nankumbi ku Ebony Village nga nkyasoma mu Lubiri. Bwe twayimbiranga obuyimba obwo nakwagala nnyo okukira abazaala obwo. Ate ebintu byammwe bya kiraasi mukyusakyusa omuntu najja ng'omulabi wa Katemba nga kyasuubire yajja kukifuna. N'olwekyo tubeebaza nnyo era tujja bawagira paka last. My name is Andrew Kawesi. Andrew Kawesi. Yeah. Did you find it interesting? It's quite amazing. Quite amazing. It depicts the society we live in. So you get to know how people really live, the true picture of the society. Nice to see you. I find it again. I would recommend to all my friends. We hope we see you around. Thank you. First of all, it is a very realistic play. It is a total reflection of what society is all about. I think that what the Ebony's are doing should actually be developed into a real ministry for career guidance. And for me, it is a thumbs up. Ate kituyambako nnyo ffe nga poliisi kino ekifaananyi abantu kye bafuna wano kubanga bangi bakaaba ate tubali tubabuulira nga teluusi tebabifaako so ndowooza nti omuntu oba akirabye abuulira munne nti weegendereza omusaala gwe bagamba mungi ennyo nga n'omulimu gwe bagamba tegujja mu ssente ezo suubira nti kijja kubako kyekikyusa. I'm very happy.